oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza ina gy'oli ku BOCAT TV. Mina Height nyingiddewo mu programu yaffe nnyuvu Love Doors. Programu buli omu gye yeetaaga mu bulamu. Tolina wogitolokeramu eno yo ebalimu munda. Love Doors nange Mina Height nyingiddewo mikwano gyange abalungi abaagala. Mwenna mbatumiddeko Alice, nkutumiddeko Nalle Max, nkutumiddeko Dennis, n'abalala muli bangi nyanya mweyongera okubeera nga mujja kubanga nkyabeetaaga ate nammwe munneetaaga. Mwebale nnyo abasiima, mwebale nnyo abeemulugunya kubanga we mutali singa tetuliiwo mikwano. Mwongere okubeera nga mulikinga, mwongere okuba nga musubscribinga, mwongere comments zammwe mikwano. Leero njagala twogere ku nsonga engeri gye tugenda okubeera nga twekuumidde tutya mu mukwano 2021 atugweremu nga mu butuufu tetwawukanye. Weekuumire mu mukwano 2021 obeere mu mukwano nga ogwekuumiddemu. Ogenda kikola otya? Tuula, tovaawo, toseetuka. Pointi yaffe esooka, buli omu yonna gy'oli kola ky'olina okukola. Buli omu kola role yo gy'olina okukola mu mukwano, mu relationship. Muli bafumbo, omwami kola ky'olina okukola. Okimanyi omwami yena amanyi by'aba alina okukola. Tukimanyi omwami obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami. Omwami tegeera obuvunaanyizibwa bwe obukole. Tokalubya mbeera, tolinda kujjukiza, tolinda kulagira nti abaana bannange balina osoma. Twetaagayoko ku fiizi nti omwana bw'aba alwadde bannange bamujjanjaba. Nedda nti nno renti, nti nno emmere ewaka, nti nno kino kiri yadde bannaye kati eb'ennaku zino byakweyambayamba. Naye omwami asigala alina obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami ewaka. Omukyala naawe tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo, sigenda kwogera ku baami bokka. Omukyala tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala ewaka. Omukyala akola atya? Yambako ku bintu ebimu, beera ng'arranginga obulamu butambule bulungi. Omukyala ono alina engeri gy'abeera nga yambako ebintu ebimu abasajja tebabisobola, naye omukazi ono alina engeri gy'abeera nga supportingamu omwami okubeera nga batambuza ekintu. Abakyala bye mulina okukola mubimanyi, mwerabirira erabika bulungi, byonna mubimanyi. Tuzze tubyogerako wano eno bulungi. Girlfriend yonna gy'oli kola by'olina okukola bikusobozese okubeera ng'ofuuka wife. Sweet wife. Girlfriend kikyolina okukola. Girlfriend beera n'empisa. Girlfriend beera musabi. Sabako bannange, twetaaga okusabako, twetaaga okuba n'empisa, twetaaga okuba abayonjo. Beera hard working, beera n'omumwa ng'oyogera ebigambo ebirungi, tovuma. Girlfriend yawe ojja kusalako naawe mulo ofuke wifi. Ofuke omukyala. So buli omu beera ng'okola obuvunaanyizibwa bwo. Buli omu playing a part yo, kyentegeeza obulamu bugonde. Ojja laba ng'omwaka guweddeko nga tetufunye buzibu bwonna, nga tetukalubiriziddwa. Buli omu ng'akola ekye ky'alina okukola. Bannange nno obulamu nga bunyuma nga buli omu akola by'alina okukola. Point yaffe ey'okubiri, bannange beera developmental. Oba oli musajja, oba oli mukazi, be developmental mu mukwano. Bannange twetaaga enkulaakulana. Sigamba nti no buli kaseera tubeera twetaaga love enyuma nnyo nga n'enkyukakyuka enkulaakulana weeri. Munno wamusanga olina okubeera nga eyo level gye mujjako. Kola ekyenjawulo. So si kubeera nga gwe omwaka guggwako nga ne omuntu owamusanga waali tolina ky'omwongeddeko. Okugjako stress ezo z'abantu muziwa bannammwe bambi. Naye ebyo tetwagala biraba mu mwaka guno eno. Twagala birungi. Ate beera nga munno omukulaakulanya. Abasajja, mwana muwala woba omufunye nga talina mulimu takola. Kikujjako ky'okubeera ng'omutandikirawo ka business asobola okuba nga alina wajja 10. Kuba olina by'otagenda asobola kubeera ng'omumalira. Olina obudde bw'ogenda n'otuna ku peegi ye. Omanyi obulega alina bumeka. Omanyi alina panti mmeka. Atera okusaba kuzengoye. Oba omulaba ayambadde n'anyuma. Omanyi gye ziva. Wamuwa source of income. Muyambeko. Abakyala baliwo kuweebwa. Siri mu kugamba nti babawe naye nga tekyesittaza, tekyewuunyisa omusajja okuwa omukazi. Tekisawaawaza matu. Actually kirina obeerawo omusajja omukazi omuyiize.
bela developmental omuntu abere naye nga mugumu mu relationship alime kubeera nga lukasera agamba bannange ate banayita ntya mu lunaku oba nabeerawo ntya mugondeze ku bulamu namwe abakyala bw'oba okola osobola okuyambako ku mwami wo karenti kayinza okugaana ng'olinamu 2 n'ogamuwa kubanga okola ate yakutandikirawo muyambagane naye kati ng'oyagala obulamu butambule buli kimu okisaba buli kimu toyina gw'ojja toyiiya nti oba nange kantandikewo munaye ekyenkola mwenajja olinda olera ngalo okanyagwa kwekolako kutuula wali kunyirira abaana balina amagezi gye bali nga ate balabika bulungi pointi yaffe eyokusatu munno muzeemu amaanyi tuwangalire mu mukwano naye nga munno muzeemu amaanyi munno ayinza okuba alina kyatandikawo naye nga ate gw'omu ku abo abasinga omunafuya ate nga wali badde number 1 fan we nobeera nga gwasinga omuwagira kubanga yeetaaga nnyo obuwagizi bwo be it financially be it morally naye nga yeetaaga obuwagizi bwo muyambeyambeko oba olaba nga alina amagezi agasobola okubeera nga atunga engoye mugambe naye bebyo gy'ogenda ofuneyo skills z'okubeera nga osoma tailoring asome abisome abikugukemu musupporting naye nga omuyambako muyambeko asobole okukulaakulana kubanga waba akulaakulana baakuyambyeko naawe ku bimu abeera akuwewuddeko omugugu oyo obeera omuwewudde so tubeere nga tuyambagana musajja wo waba alina kyagala otandikawo alina project gyagala otandikawo tomunafuya wabula muzzeemu amaanyi beera omukyala azzamu omusajja we amaanyi beeramu n'obwongo obusobola okubeera nga omusajja wo olina engeri gy'omye beera creative bannange abakyala mubeere creative omusajja tobeerawo nga lukaseera yalina oteesa yalina okukubaganya ebirowoozo yalina onnonya ssente yalina okitandika yalina okiggusa gweokola mulimu ki gwe ng'omukyala omulimu gugwo mulimu ki nkimanyi ogwo nagwo ogukola naye ate mulimu ki omulala beera nga munno omuyambako pointi yaffe ey'okutaano twekkiririzeemu tubeere nga twekkiririzaamu kati kino kanjogere ku bantu abakozi ng'oli mukola mwenna muli bafumbo mukola omanyi omukyala olina gye wamujja omanyi olina gye wamujja naye nga mu kifo gye wamujja omukyala oyo katugeze olina office gye wamujjamu oba kampani gye yali akolera naye nga waliyo abasajja ab'obuvunaanyizibwa bangi ate nga gwe omulimu ogwo gw'okola si gwa buyonjo kale naye ng'omukyala wo wamujja eyo level ne mwagalana walaga amaanyi nti wamujjayo yonna gye yali n'omutwalawo yewuwo naye ate tewekkiririzaamu buli kaseera obeera weekubagiza obeera olaga nti nno gy'akolera eri ku mulimu gy'ali wali abasajja class basobola okugenda naye buli kaseera oli ku bunkenke tokikkiriza nti wamufuna omulina nobeera awo nga tewekkiririzaamu bannaye ebyo ebintu bimalamu amaanyi wekkiririzeemu ddira ogenda okikkiriza nti wuwo wamutwala wamuwangula namwe abakyala omusajja waba alina gy'akolera nobeera awo nga buli kaseera ogamba oyinza okukoleramu abo abawala n'otabakwana tosobola bakoleramu n'otabaagala ate wemba mbakoleramu nga nasobola okubeera nga gwe nafuna saakujja wenkolera nakujja walala nali mbalaba nali nsobola olonda mu abo kubanga mbalaba ne abasajja bano baba ne bibaagala nga si looks zirabika bulungi nnyo era zonyuma olabako omuntu n'abeera attracted naye ate ebirala byebikuuma abasajja like characters ezikuuma abasajja si beauty si ki yadde nga n'omuntu omulungi era abeera anyuma okulaga mu bantu anyuma kinaye ate obulungi bukoma ate n'ekirala tebutunda nnyo nti oba kyekikulu ennyo togenda teekawo obulungi obulye bakutunuleko munnange buli kimu kitambule nedda obulungi oli bulungi naye kyekiddako kyekikuvaamu ekirala kati omukyala beera mugumu wekkiririzeemu omusajja wo yonna gy'ayitira bonna baayitamu tagenda nga bonna abayitamu yalondayo gwe yakufuna yamala naawe omusajja mukyala wo mukkiririzeemu waba yakera ku makya n'akukkiriza n'akufumbirwa tolufuula luyimba nti ate munnange gy'okolera waliyo abambala amasuuti oyinza okumbalamu amagezi nze buli kaseera nobeera nga kaseera oli insecure kulwokubanga omanyi omukyala gy'akolera waliyo be weeraliikirira mu ndabika mu nsimbi gye bali yes naye si bange ye gwe wange lwaki tokkiriza nti gwe gwenjagala gwe wange my dear sweetheart style up tubeere nga twekola ki twekkiririzaamu tusobole okubeera nga tukola tutya nga tuwangaaza omukwano gwaffe nga tetwejjusiza
bera ne confidence. Teri muntu agenda kubeera nga akola ki akuyisaamu maaso kubanga ogenda kubeera nga oli confident mu buli kimu kyonna ky'okola. Mina Heights wano ku BOCAT TV mbeera mbawadde ebyakabi nga njagala tubitambulireko mikwano gyange abalungi abaagalwa mbaagala nnyo. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV